sigendako sijja nakwogera linnya eryo. Waliwo ebintu ebyobuwemu bye tutayogera kuyisa mu kamwa ffe. Ye training gye tulina. Famire y'omwana eyo ba entuufu ne nnyina ne bakojja abo ab'ekika kya nnyina ne ba ankobe katugambe bakitaawo abato ab'ekika kyabwe mwena gwe mwanoonyeza. Kaakati nga temunnabanoonya abantu abo ffe baatuteeka mu katu. Batya famire eyo yennyini gye njogerako. Yateekamu abaseeta. Akatu kubanga baatusaba ate ne agreements zetulina n'abazadde bonna nti ebikwata ku bulamu bw'omwana ne academics tebirina kufulumizibwa. Biri private information. Kati lwaki amasomero ago galaba galimu abaana ab'abasajja wano ab'amaanyi ab'ekyama. Kimu ku byo galimu abaana b'abantu abalina amannya wano abalina endwadde z'otayinza kussa mu lukale. Waliwo nti oli baamutaasa kwekola bino biki nze nafuna omukisa nga nsomesa wano nali nkola mu counseling. Kati mu counseling awo nindaba obudaabuda abawala n'abalenzi abalina ebizibu ebibasinga obukulu. Famire nno nga gyeziri sasula bulungi ne school fees. Omuntu wano mu ggwanga ne mu Buganda ne mu Uganda so omuntu guba musango. Ate era n'atutta obulamu obubwe guba musango. Kubanga gavumenti ogitambulidde ku nguudo zaayo ekutaddemu obukuumi bwa security byonna you belong to the state. Ate gwofa. Kati gwe wette kyova olaba eyo eba crime scene ng'ozizza omusango ku state okwetta. Era state yakwasibwa ensonga zino. Investigations have been done. Omwana alina history ye ebintu bye ebibyo bisijja kwogerako bambi kuba ndi muzadde nange n'abazadde balumwa okuwulira ebintu nga bino. Kaakati kye ssaagala kibeerewo ebyobufuzi n'ebyokwetuusa. Nze mukadde wange nga famire tetwasiima nti agende mu byobufuzi ebyo. Era nze yampako promise webbaka nga nkyali mu myaka mito sinagenda na ku university nti sirigenda mu byabufuzi bino eby'empiiga neki naye ndowooza n'ebitogi. He outgrew that n'agamba kasavinga eggwanga with persuasion of many. Kyekyo nno ekireese obuzibu era oli ayangwa mangu gamba minister aweereza ggwanga. Muno mu ggwanga muno mulimu abantu abagundiivu Katonda be yateera emikisa gye. Ate nno omukulu oyo y'omu kubo kubanga waliwo bye yayagala ye ng'omuntu okweruŋŋamya oba ne famire nga yagenda ne bigaana. Yali ayagala okubeera engineer ne bamuwa education. Katonda nti amuluŋŋamya. Si ekyo kyokka naye ate yayagala olwereyo okufuuka omusaserodooti. Nakyo okufuuka omulyoyi w'emyoyo. Yes, nagenda mu seminary ate naga nti ava wano si weewawo. Ebibiri ne bigaana. N'asalawo nti nze abaana abange ate be bali bibeera ebyo. Era we bali abasaserodooti n'abaki ne ba engineer. Kitegeeza his childhood dream yabifulfilled. Naye n'agamba mu education muno gye balina okubeera ate omusomesa ow'enjawulo. Yesuukira Namugongo wali ng'ekyalinga third world school. Si world class ani yagifuusa. Yeye kikkirizi waliwo abantu Katonda byateekako ensigo ey'enjawulo. Tiwe omukwasa omuti wood akuddiza zaabu. Naye ekyo kigaana okunnyonnyola oba abazadde baabanyonnyola. Kaakati abazadde bannyonnyolwa dde era bamanyi n'okusaba ne basaba. Njogere ntya mitaafu emeka gye mba. Bali abaafuna obuzibu. Yennyini abazadde b'omwana kiva ngamba abazadde b'omwana abatuufu. Kati banene abalinayo abaana abalala abasobola okutya. Kakati kakyo kankyogereko bwe. Manyi omwana ayinza okuba nga naye afunamu status eyo n'agaha. Kankyogereko bwe nti. Omanyi nga waddewo okuwaawaala kulimu mweno wabweru alina okusinga abali ku mikutu gino. Ate abafunira ddala amawulire okuva wano nga bali bweru bagafuna ku mikutu gyammwe. Mubakoze ekintu ekibi by the way. Kubanga emikutu gino mugenze njifuna egy'okuwemulirako okola sensationalism oli ali ku kamera atumbiira byayogera tebina basis ku ground. Ekintu ekyo kigenda bakola bubi. Mugenda ku ending up nga muluzinze nga temukyalina na mikwano kubanga sikulimba. Waliwo abatula mu kamera ezo balina mu ggwanga wano
ne mu bifo by'abagunjufu babawezereyo dda n'emirimu gye basabye bye basomerera bagamba nedda ggwe tetuyinza nakwesembereza kubanga waliwo wano e Buganda ebigambo tubisabika obugunjufu obwaleeta omuzungu gy'avudde yonna eri obwo bwefe bwe tutambuliramu tubulina era twagala butumbuke tubutuuse wala si bino ebyokwogera okulasa n'okulaba abantu mu kamwa okulaba abantu mu kamwa kitegeeza oli omwogeza just omutunuulire ng'ayogera banyabo ne bassebo tubaaniriza mbalamusiza nnyo mwebale gyonna gye mukola nze Sesanga Bate the Great muli mutya bitambula bitya kansuubire nti obulamu butambula bulungi ensi bw'eba etambula bingi ebikyukakyuka enkyukakyukana y'ensi ekyusa ebintu bingi nnyo nebikyuka mu byobulamu mu byobufuzi mu nkulaakulana buli kimu ky'osobola okulowoozaako y'ensonga lwaki olwaleero tuzze ne munywanyi waffe wano awangalira mu ggwanga erya Amerika naye nga buli lwakomawo wano nga bwe tuzze tubagamba anti mwe banywanyi ababeera emitala w'amayanja ate bwe mukomawo eno mwe mutubuulira ebiri eyo ate naffe ne tubabuulira ebiri eno ate era nammwe most of times we mubeera eyo ate ebiri eno amawulire gasobola okusooka okutuuka eri nga bw'abalwawo tetunnagafuna ensi weesobodde okuba nga etuteeka olw'ensonga nti nno twajjirwa omutimbagano nagwo ogwajja mu nkyukakyuka y'ensi amawulire gatambulirawo speed wano kyenjogedde kisobola okusooka okutuuka e Canada oba mu Amerika nga ali emityana wano oba ali enaalya nga tannaba kukifuna ndi ne mukulu ddiba gwe ndi naye wano tuli side eno ekigunga tuli ku Maz Country Resort wetusinzidde wetugenda okuwayizaamu ebigambo sebo tusanyusa okulaba n'aligambye nti kulika olugendo naye byafuuka bya bulijjo kitufeera tugenda ne tudda home ez'omwanuka tuba gye tubadde eyo era omutima gwa gututumira eno tutambula ne tudda era olina ngeri gy'oyinza kukola kukyakula era olina okukuba olugendo nawe olina okutuuka era engendo tunuulira ne zibeera ddala nnungi lwaliwedde lulungi olutuuka wano twebaza Mukama olwekyo Mukama mulungi amina eno gye tuli eseeta manyi seeta ennaku zino tubadde tutyayo mukono olw'ebibamba simanyi eno ennaku zino wafuuka wazibuzibu wano tetuliranye kumpi ne nawulye n'essomero wa mwana n'afaawo musomesa n'afa ssomero erimu bannaye munaga nti ate kati banna ekyekigenda mu maaso wabiwulira ebyo of course yes ng'omuzadde nga omuntu ku kyalo and of course I know nti obamu n'emikwano muno naki amawulire gakusanga gatya amawulire oluusi bwe gatusanga kiva kwani agaleese gavuddewa ate era gakwata kwani kubeerawo amawulire mangi mu nsi bunaku wabaawo amawulire singa ogenda kukwata mizingo gy'amawulire mu lunaku g'owulidde wabeerawo g'oleka noga ataago gatekikwatako kiri wala oba kati amawulire gansanga gatya era kuyita mu mitimbagano gino waliwo ba YouTubers bloggers kati mu blogosphere size ezammwe zino era bwe gansanga kubanga waliwo abagamba nti balina bye bawulidde ate binkwatako kubanga nonze nga naye kanneetegereze ndabe kale nno awo nengafuna ekyo Mukama wange naye tutunuulire manyi abazadde bangi baalumwa emitima and n'okutuusa leero kubanga mu bintu nga bino webigwawo mostly nga biri mu system bwe kigwa kusomera yebeera gavumenti gavumenti eba erina okubaawo okuteekawo ba regulations oba kiki okusobola okuba nti nno waakiri abazadde emitima gibaddamu oba abantu abali eyo naye bwe kiba nga kibaddewo one of course si gwe mundi ogusoose nti essomero ebirala biyinza okuba nga bibadde bijjanga bibamba ebisingako ku ebyo timuliro kino kiri omwana akubye munne na byonna naye obusirifu mu bintu ng'ebyo bwongera okunnyika emitima gy'abazadde ogedde ku bazadde weebale nnyo ekintu ekyo essomero nga weeriri liyimirira ku masiga 3 abazadde
abasomesa administration n'abaana abayizi kakati essiga lyogerako abanyiikaavu be bazadde ate n'essomero lyogerako particular lyogerako Seta High School naye simanyi oba Seta High School ogimanyi kulya buulizi Seta High School ndimanyi bwoli Seta wa wano naye Seta High School erina campuses 6 mu Mukono district wano okay kati Seta eno yatandika myaka gyebulungudde era togimanyi oba sigwe gusoose okukimanya ogitegedde lwa nsonga mutindo siwe waawo omutindo gwa Seta High School okay omutindo ne nannyini of course kati ekya nannyini ekyo tulina tujja kukyogerako naye omutindo abantu bangi balina amasomero naye gawulikika nga Seta ate nno kirungi mwatta okuwulika ku nsonga ennungi naye kiba kizze bubi ekyo kitulumya emitima nze siri mu kaŋŋambe mu stranger oba mu Luganda bagamba siri weewala nnyo ku high school okay Seta High School Seta High School nze nasomesaayo omanyi bingi yes nasomesaayo ndi musomesa gwanze ekirinnyo eryange olyogeddeko ndi musomesa ate era omusawo ate omwana w'abasomesa tuva mu famire y'abasomesa omwana w'abasomesa kitegeeza nti abazaala abasomesa oba taata oba jjajja omulandira kakati ate ensi kati ekimanyi gyembeera awo yansanga byeboogera ne boogedde bakimanyi nti ndi associated with Seta High School yana byenfundidde ebifo wano bangi wadde embeera Bulaaya naye ndowooza ate kyotawulirangako mu mawulire ke kalango nti Seta High eranga bukyalitandikibwa terirangibwanga reputation oba erinnya eddungi ate nno ne mutaba ebitukuvu gye tugendeyo bitugamba nti erinnya eddungi lisinga akaloosa akawo akawunye bulungi ennyo omugaso ng'olina erinnya eddungi kakati ebigwa ku muntu ow'erinnya eddungi bivuga nnyo era ndowooza kyova obiwulira n'obiwulira naye obuzibu bwe tulina source nti ani abifulumizza ani abyogedde obuzibu awo we buli kati amasiga asatu gana omwana omuzadde n'abasomesa waliwo special documentation ne agreement ekolebwa ng'omwana afuna ekifo mu masomero gano ebikwata ku bulamu bw'omwana academic history and performance obulamu si just only medical ne psychiatric health ebyo byonna bibabeera bimanyiddwa naye ate mu nsi eŋŋunjufu n'obugunju bwe tugezaako okupenetrating ensi eno tujja kugyogerako erina ebizibu byayo si nti buli muntu afunye omukisa okubeera omunyumungufu okumanya nti obugunjufu bukusiba butya emiguwa nti ebimu tobiyisa na mukamwa era tobyesembereza byogerako kaakati awo abantu abamu abadde wano nga bawangaalira mu mbeera ya busuubuzi na bivvulu na butale ku lusuubula bwa mubuula abo bantu balungi kubanga bali part of our economic setup naye ate waliwo bambi kye batamanyi nti enkola eyo erina weekoma nti toyogera kikuli ku mutima toyogera kyowulidde toyogera kino nti oyasanguze mu professional circles ebikwata ku byobulamu n'ebyenjigiriza we are bound by ethics kati nze ndi musawo ate era ndi musomesa kitegeeza nina ethics ez'omusomesa ate era neza omusawo yenna wansi w'enjuba wano mu western medicine akuba ekirayiro kye bayita Hippocratic oath nakikuba okukuuma ebyama by'omulwadde n'omusomesa ethics kyekimu okukuuma ebyama by'omwana ne family zennyini okutereeza ensi okuginyumungula okugijja mu butamanya okugijja mu mbeera ez'obukopi okugijja mu mbeera eza serumpanise okugijja mu mbeera ez'abamawale okufuusa omuntu gw'otunuulira nga muntu ali finding akayinja akakubeko polistic jam gwe mukulu gw'amasomero abatakimanyi ekyo bayinza okukitwala nti buli ssomero kirina ekyo si buli ssomero nti lirina ekintu ekyo era kyenkugambye nti Seta okugimanya
ogimanyi for excellence. Kaakati naawe amawulire we nagafuna nga bwe nagafuna nawulirako ababanja n'ebibuuzo nga bibuuza naye ebibuuzo byebabuuza obimanyi nsaba obibuuzo oba obirina nkuddemu ansa nzize nnina ate entuufu kubanga bino okubyogerako sizze nti neetumiikiriza neebuuzizza ku all professional circles bannamateeka gye bali bakadde gye bali kubanga nze okubanga nasomesa mu Seta High School wano ensinga bwekimanyi nti eyo family Honorable Minister ye mukadde wange. Okay? Naye ate ensi kyeyina okumanya nti gana amasomero obukulembeze bwago yagavaamu dda n'agata. Era obukulembeze bw'amasomero yabuvaamu dda n'abuta. N'abukwasa ba principals ab'enjawulo obwa director bw'amasomero bwa maama omukyala eka ye director awandiikiddwa ku biwandiiko. Okay? Kaakati mukadde wange wamu kye mbagamba bala nti ye yazaalibwa ahead of his time. Nti 60 years ahead from now yali kukuzaalibwa kubanga Katonda amagezi ge yamuwa obugunjufu Katonda bwe yamuwa ne training gy'ayiseemu si ya busomesa bwokka neekwata ku ggwanga Buganda teyali Mengo ekwata ku ggwanga Uganda ate ne ku nsi yonna kyova olaba nti for him today is of world renown. Si bino ebyawano eby'omu katale ka emberebe zingiwe weeba egudde ewantu enakwatibwani si bakulu era kye mbadde ngenda oba enkwata y'ekintu n'ensabika yaakyo abakulu kye kyabalemerera nedda tewali kyali kiremye era omanyi ensonga ng'egudde mu luggya. Okay? Tuli Buganda wano obulamu tubulina oba bugenda wano e Buganda omwana eyafa Muganda si weewaawo ate omwana eyafa yafiira mu ssomero eriri modern. Okay? Itambulira ku mateeka n'obukwakkulizo dotting the I's and crossing the T's. Okay? Nga sigenze mu ddiito lyanfe ya mwana gy'omanyi obulungi answers ze mubuuza ezo ze mwagala nze ngenda kubagamba mwe bannamawulire ne ba bloggers munoonye famire y'omwana ono entuufu mubabuuza ebibuuzo bye mubuuza kyogenda okumanya mu maaso awo kimutannaba kwebuuza nti lwaki Seta tevangayo katugambe n'abagikulira kubanga bali so professional ate bakkiriza ne bye bawandiise n'ebigambo ekigava mu kamwa kyekitiibwa kyabwe. Kikyalinamu okunoonyereza nti okugenda kutwala years and years. Kakati ekyo si kyange. It's not for me to say. Kakati ogamba essomero ng'eryo nze nkubuulira wano olwaleero terijja kuvaayo oyagala toyagala kubanga lyawandiika ate ne lisabibwa ne famire y'omwana entuufu. Mu mawulire wano walabyeko famire y'omwana oyo entuufu bakadde oba maama we baaziba emimwa. Omusajja gwe mulaba mu mawulire yeeyita anko gw'oli anko w'abantu indako sijja nakwogera linnya eryo. Waliwo ebintu ebyobuwemu bye tutayogera kuyisa mu kamwa ffe ye training gye tulina. Famire y'omwana eyo ba entuufu ne nnyina ne bakojja abo ab'ekika kya nnyina ne ba ankobe katugambe bakitaawo abo ate ab'ekika kyabwe mwena gwe mwanoonyeza. Kaakati nga temunnabanoonya abantu abo ffe baatuteeka mu katu batya famire eyo yennyini gye njogerako yateekamu abaseeta akatu kubanga baatusaba ate ne agreements zetulina n'abazadde bonna nti ebikwata ku bulamu bw'omwana ne academics tebirina kufulumizibwa biri private information. Kati lwaki amasomero ago galaba galimu abaana ab'abasajja wano ab'amaanyi ab'ekyama kimu ku byo galimu abaana b'abantu abalina amannya wano abalina endwadde z'otayinza kussa mu lukale. Waliwo nti oli baamutaasa kwekola bino biki nze nafuna omukisa nga nsomesa wano nali nkola mu counseling. Kati mu counseling awo nindaba obudaabuda
abawala n'abalenzi abalina ebizibu ebibasinga obukulu. Famire nno nga gyeziri sasula bulungi ne school fees naye oba bukubulwa budde ng'abaana buli kimu akirina suitcase ajja ng'aleese ava okusuubula naye ng'ate yasinze ebizibu ne bebasondera school fees. Bizibu nga kyekyo? Ebizibu bya famire ebibeera eka eyo bizibu. Kati ebimu bibeera oluusi eka eyo nga gy'olaba bibeera nti maama ali awaka bigendera awo ate siye nti ate relationship ya daddy ne mami ziyuuga nti ate bantwala ewa ankoli oba abawala abo waliwo ebyabaawo ebitanjogerekeka ate abamu kati nga bamu ne mu kyama tubavuga ne tubazza eka waabwe bazze olubuto alufunye. Kimu abalala nga ze kusomero ng'olubuto alufunye ng'alufunidde ku ssomero. Nkugambye alufunidde waabwe ka. Agenda okuddamu nga bagenda okukinga bati alwala nga yes. Ate family tezaagala bintu ebyo kubyasanguza era temubiwuliranga. Okay? Abaana abalala babazaala n'obulwadde bwennyini buno bali ku ddagala ate baana b'abantu ddala ebyo byonna bibeera tubikuuma. Okay? Tuyinza kunokolayo ono lyali kaakati naye omwana ono bambi yafuna ekizibu kino yalina past ye si ye yekka ey'ekika kye ne famire ye tugimanyi ffe era famire taata w'omwana oyo ne maama we baasaba bambi mutuyambe ebintu bino temubyasanguza nga omwana amaze okufa. Of course kale lwaki baalikomye ku ssomero ne balema okusooka kubanga ekintu bwe kityo ekituukawo musooka ne mutulanga family ne mumanya how to handle the situation. Kaakati ate we mugamba nti let's handle the situation era ekyo kyakolebwa. Kaakati katugambe omuntu eyeerimbika nti kaakati yeerimbika nti wa family byayogera byonna bulimba bwereere kuba bukiru mu kino weewulira bannamulire nti bazze babuuliza ku ground. Family kijja yava mu family ya mwana oyo omusajja oyo yava mu family ya mwana oyo ffe bwe tumanyi mugende munoonye amazima nammwe tebabatomeza. Gwe toli anko w'abaana gwe oliwaga anko yali akugambyeko kyekisingaawo kyamanyi ku mwana oyo films information gyamulinako oyo omusajja ayongeza na bulumi ku bazadde ba mwana oli. Essomero lisobola omuvunaana mu kooti. Kaakati ekyo nze kireke bulesi. It's not for me to say. Naye ensi etambulira mu bugunjufu waliwo byetayanukula. Sigamba nti buli muwemuzaawe mulaba buli bayita yanukula waliwo ebigambo ebyobuwemu ng'oli waawe mulo olina okuddamu nti naawe oyanukula we mudde. You cannot. Si bwe bugunjufu bwe tutambuliramu obwawane waffe e Buganda. N'olwekyo kyobola kyogeddeko luli nga tunaba nti e Buganda wano yogenda kuzoogerako ensonga ezo. Ekisookera ddala ffe ng'Abaganda manyi waliwo abatakyagala bakiwalana nti ng'Abaganda tulina ebika tulina n'emizizo waliwo byoteesemberereza ddala. Kati ate we tugenze ne tusomako embeera y'omuzungu eno n'etumunyungula ne tugattako bugassi ku byaffe bye tulina. N'olwekyo oli abanja nti ono aveeyo ayogere kubanga waliwo agenze mu katale n'awemula. No, you cannot. Toyinza kwejjayo nti era oyagala toyagala kino nkikubuulira leero. Honorable Minister talivayo nti ayanukula ekikula ekyo kaliba y'omuntu oyo nti atadde ekintu mu katale kubanga labayo abazadde baasaba ebintu bino twagala bigende mu mawulire. Kaakati waliwo kye yayogera nti waliwo abeera e Bulaya simanyi yayogera information y'omwana n'ebiddako awo. Ekyo kyo kirina okubuuzibwa era singa essomero libanya ani yata information eyo era oba essomero likimanyi olwaleero omuntu oyo nkuwa guarantee takyali part of that school. Kubanga ebyama by'abaana tebirina kufuluma bityo information ebakwatako. Okay? Era mu kyekyo information omukulu ono gye yafuna yagijja mu institutions eziri well established ezirina panels of administration. Essomero nga byolaba eryo lirina board of governors. Gwe sooka olabe kaliba ya board of governors so ab'amasomero nga gano kusinabo wabategedde. Analyze that. Be bantu abalina omugabo ku nsi eno abalina amannya era nga akaguddewo akantu ako
bakapima bakatuuza enkuŋŋaana enkiiko okugamba kino kituvuddewa naye kino bagamba nti ekitukwata obutayogera kikino endagaano yakolebwa ate n'omuzadde yasaba ebintu bino temubyogerako kubanga erinnya lyaffe erya family bwe tuba nga twogerera mu perspective y'omuzadde nga taata nti nno mukulu ddiba olina omwana wo wa siniya bwetyo oba wa kibiina bwe kiti embeera n'etuukawo essomero kubanga waliwo mu mawulire kye tuyita due to public demand nti n'otakikolera muzadde oyo yekka naye abazadde abalala nti oli asobola obutavaayo genuinely oba naga nti naye mu butuufu essomero mutunnyonnyole kubanga atya nti omwana omu okumujja mu ssomero tekirina kye kitwala naye nga n'omuzadde omulala ddala ayagala amanye kuba leero kiri kuwabatte enkya kijja kuba kuwaddiba what exactly happened mwe abakulira essomero bwe mutavaayo kale bwe mutajja ku TV bwe mutajja wa but at least muwandiike buli muzadde afune information naye ate buli muzadde musobola obutamutuukako nga bwe munajja mu mawulire ne mugamba nti bannange kino ekyatuukawo kyaliwo okufa tekulinga kwekoona kagere mpulira mukulu abakulu baba nga ddala bakkiriza nti obanga tukkiriza nti okuvaayo kwabwe kujja kuba kuzibu nnyo mu Luganda bagamba nti kunaaba kutemba ku lw'ennamuganga taba nga kiba kikyamu ng'omuzadde olinayo omwana wo manyi nti kiri kyapeninze omwana wa muzadde munno yafudde okitegeera amawulire mangi kati kitegeeza agenda kutwala kyawulira ekiri ku social media kubanga gwalina ekituufu oganya okukola ki anti kwe kagamba keeko kempiseemuko akatuwali nti omwami ono ekyomwami ekintu ekyo kizitowa kitiwa nnyo eyavaayo okuleeta information eno era mwami is a gent is a father si buli muntu nti mwami oba mwami kino obwami bwe kibonaabuula nga family ezaala omwana esabye nti ebintu bino tebigenda mu mawulire gwe n'ogamba nti family yaffe entegeke eyannonda yakulonda kubanga ku ssomero tolinayo lokasi standi toyogera ku bya ssomero essomero lyokolagana n'abantu bawandiise ebiwandiiko eringa almost cost system era okukyalira omwana mu masomero gano oteeka okuba nga oli muwandiiko omutongole ate bakyekinga buli mwezi nti ono akyali yakyalina okukyalira omwana ono ne kakati gwe nojja n'ogenda ate mu mawulire abazadde kye bazabye temugendayo otandike okwogera ku nsonga erumya famire omutima awo ffe obeera otukozeeko nkitende si ataaka buyokka damage si damage yokka oba otusaze ebigambo otublackmailinze otutusiize ekifaananyi ekikyamu ennyo kye tutali nti tetufuddeeyo era omanyi waliwo amannya nga mulayini emu bweti erinnya ly'omuntu omu terina kubeeramu nalya muntu mulala kino nkikubuulira it's not a point of pride naye nga waliwo abantu botayinza kussa mu kisawo kimu amazima gennyini omukulu oyo oba ebibuuzo yasooka n'agamba nti abazadde b'omwana baasaba omwana tava ku siini nga tebannatuuka paka nga batuuse naye kankubuulire essomero school system erina ab'ebyobulamu erina abasawo n'ebiddako awo omwana bw'afuna ekizibu musobola kukyatendingako bwe kirema omuzadde nemuga kuba omwana baba mulagidde abasomesa tuli bazadde alaba n'abasawo tubalina ekintu ekiba nga kikwata ku byabulamu mufu bakyemukola tukutaasa obulamu bw'omwana katugamba aze tuna n'abaasimaawo nti afunye ataaka okubira muzadde mbuuza okubira muzadde nti asaba ataaka emukutte omusawo alina omukola kuba omuzadde mumugyako sente nnyingi kaakati ono gwe musanze nti ali mu kufa oba afudde tulina abaana abali twendi n'abasawo okukola CPR1 resuscitation okukola chest compression n'ebirala okukola nti omunno wadde aba afudde oba afa addamu obulamu instinct yesooka kulaba nti mutaasa obulamu bw'omwana ono gwe musanze mu mbeera etyo nawulira abagamba obudde bwasooka ne buyitawo nga bakyafumba byakugamba nsi no nakati tebijjanga anti oli ateekawo ebituli byakuba nti bateeka byakufumba nsi n'olaba obuzibu amazima amatuufu gwe kankubuulire nze ndi muzadde
abaana bange oluusi oba yeefumira ekijanjaalo mu nnyindo n'akiteeka eri mother nazansabagane naye nga my mind tumuyambye tutya okulaba nti kivaamu ng'ate tapanikinze kubanga omuntu bwapanikinga histamine rush ayinza okuzigira ye system n'azibikira ennyindo zonna olwa histamine rush kati keep the environment very calm kola kyosobola bwe kigaana dda ku stage eddako ate no mu bwangu nti ava eri ayima wabweru wa geeti asindika ebibuuzo isn't that person part of the public abuuze ebibuuzo nti essomero lyanukule si kutyoboola naye waliwo embeera ebatuukako omanyi bagamba nti ebizibu nga byazze bijja mu battalion nga erinnya ly'omuntu eddungi likululwa baladde ku bupande ffe abamanyi ekituufu ate ekyaddala era n'ensi kijja okumanya finally people will be sorry ekikulu kiri nti obugunjufu okubuteeka mu bantu wano si kyangu enkola ekoleddwa Seta High School n'abajjukulira bwe bugunjufu Uganda yonna bwe yeetaaga ekintu okwapeninga nga kinene bwe kiti and you keep quiet nedda si kyekyo nno agreement z'okoze at a private level ekyo tekiri public, it's not a public thing ekyakifuusa public musajja ono kugenda mu kukwera nammwe ebintu ebyayogera ate nga byonna bikyamu for example indako yagamba nti baasaba nti omwana bamuleke ku siini abazadde era ku siini omwana yasigalako tebamusangako ku siini ng'ali ku mmotoka ya poliisi awo siini si Seta High School we bajja teyaliiwo ye yagamba nti bandimulese alengejja. Come on, think of that. Ani akikola ekyo ne wobeera kankubuulira oba oli wa ggwanga ki ekyo toyinza kikola pozi nga omusanze agudumadde eri mu kibira naye muno mu ssomero ddala ekisookerwako mwana kulaba nti azibwamu obulamu baba ataasibwa era kyekyakolebwa ate ekyo kituuku time baamala kulaba nga ddala omwana atadde engulu buli mwana bw'alwala omuzadde bamutegeezaako butegeeza nti yali awuladde kino n'eddagala lyamukozesebwako lyerino sigamba nti omuzadde bamukubire kasimu buli kaseera kubanga nti si baana ba nasale kati nno n'olwekyo kino nsaba kyanukule nti omukulu kye yagamba nti okusaba kw'abazadde tekwabeera honored mu ssomero muno omuzadde si yasalawo ki ekikolebwa when and how kubanga waliwo parameters ne legal systems recognizing nti omwana agudde mu kinnya mulinde muzadde ajje no mwina okubeerawo ne solution etaasa omwana bwe kiba kiganye omuzadde mubuulire nti oba omwana kiruwe kinewe after you have tried gwe kiimagining nti wuuno omwana ali wali alengejja tumutunuulidde mumulekeewo nzija bwe bugunjufu ensi bwetali mu perimeters z'essomero mulimu abaana abalala mulimu abantu kati nno kino kitegeerekeke kubanga ndabye bangi bagamba nti baabasaba lwaki tebawonalinga bigosi ya muzadde kyakkirizibwa omwana teyava ku sin nga abazadde tebannatuuka ku ya poliisi yes ku sin aboogera bagamba nti basanga bamututte dda nedda nga bamugjeewo nga waali ku ssomero naye ng'embeera we yabeeredde nti kati wano battewuuyo agudde ku seminti agudde ano aga nti mumulekaawo nedda musengula ne muteeka wali bagenda okukubula abazadde olweri nga takyali wali wennyini bwe balowooza nti waali awo omanyi omuntu eyakawulira kiba kyekanga era omuntu ali mu kyekanga beera ne imaginations nti kino kinina okulaba bw'aba takirabye n'atakyusaamu kyalabye nti kati kino kyekiri si kyekiri kye mbadde ndowooza nze nkugambye ndi musawo ate wa bwongo ekyo tukiyita adjustment disorder era abantu babawa n'eddagala eyo gye tubeera nti alemeddwa okukyuka okulaba embeera nga bweri entuufu asigadde akalambidde ku kiri n'eddagala nno tulibawa ekyo nno okitegeerekese ekyokubiri kyemmanyi mu space wano mu blogosphere kyemugamba okunonooza embeera nti kakati tulabye naye ate omwana asalawo ati akankubuulire family wano e Buganda zirina ebizibu ebibalondoola nno mu famire yaabwe mu famire zaabwe gweoli munnamawulire kakati nkusaba onoonye famire y'omwana oyo entuufu banakuwadde omukisa ogyebuuzeeko bye bamanyi obulungi ate bye basaba ab'essomero nti bannaffe mutuyambe tezo omwana yalina ebizibu nga bya famire
ebiwadde emirimu ate nno abibatambuliramu kuva mu bakitaawe bato ne basenga bangi bafunanga ebizibu ebito nkyogeddeko katono ekyo saagala kugenda kwasa bintu olaba kyova olaba bamuziika ku kijja kya famire omuntu afa mu nfa bwete yatera musembeza kati ye yali asoose okuwawulwa ewaabwe ekyo nno mugende mukibuuza efamire entuufu si eno ey'abano balejjalejja abakatale k'omubuulo abawemuzi b'omu katale k'omubuulo kubanga ffe kituluma abasomesa tuli bazadde omwana ye naye bamuleese tuma kumufuusa product eri polished afuuka ekyo katonda kiyamuteekera okubeera naye olw'ebizibu mwattu byenkugambyeko abaana bibajja nabyo abamu bibalya wali we tutwala nga agaanya alemedde ddala takyazuukuka mu buliri takyazuukuka ali depressed n'okugira obulumi bumuli bubi ebizibu biba bingi kubanga nze nendaba abasajja ddala abalina emitwe egibatudde ku bibagaabega boogera nno na mulimi Luganda ndiseeta netaggalwawo yadde olunaku olumu nga omwana afudde kuba tennyonnyodde ennyonnyolaani oyo lindako ennyonnyolaani erekaani ennyonnyola public onyonnyola lumu kaakati nno kankubuulire alina okuba nnyonnyola public poliisi si public omuntu wano mu ggwanga ne mu Buganda ne mu Uganda si omuntu guba musango ate era n'atutta obulamu obubwe guba musango kubanga gavumenti ogitambulidde ku nguudo zaayo ekutaddemu obukuumi bwa security byonna you belong to the state ate gwofa kati gwe wette kyova olaba eyo eba crime scene ng'ozizza omusango ku state okwetta era state yakwasibwa ensonga zino investigations have been done omwana alina history ye ebintu bye ebibyo bisijja kwogerako bambi kuba ndi muzadde nange n'abazadde balumwa okuwulira ebintu nga bino kaakati kyesaagala kibeerewo ebyobufuzi n'ebyokwetuusa nze mukadde wange kwe nga famire tetwasiima nti agende mu byobufuzi ebyo era nze yampako promise webbaka nga nkyali mu myaka mito sinagenda na ku university nti sirigenda mu byabufuzi bino ebyempiiga neki naye ndowooza n'ebitogi he outgrew that n'agamba kasavinga eggwanga with persuasion of many kyekyo nno ekireese obuzibu era oli ayangwa mangu gamba minisita aweereza ggwanga muno mu ggwanga muno mulimu abantu abagundiivu katonda be yateera emikisa gye ate nno omukulu oyo y'omukubo kubanga waliwo bye yayagala ye ng'omuntu okweruŋŋamya oba ne famire bunga yagenda ne bigaana yali ayagala okubeera engineer ne bamuwa education katonda nti yamuluŋŋamya si ekyo kyokka naye ate yayagala olwereyo okufuuka omusaserodooti nakyo omulyoyi w'emyoyo yes nagenda mu semina ate naga nti ava wano si weewawo ebibiri ne bigaana n'asalawo nti nze abaana abange ate be bali bibeera ebyo era bwe bali abasaserodooti n'abaki ne ba engineer kitegeeza his child dream yabifulfilled naye nagamba mu education muno gye balina okubeera ate omusomesa ow'enjawulo yesuukira namugongo wali ng'ekyalinga third world school si world class ani yagifuusa yeye kikkirize waliwo abantu katonda byateekako ensigo ey'enjawulo ti bw'omukwasa omuti wood akuddiza zaabu naye ekyo kigaana okunnyonnyola oba abazadde babanyonnyola kaakati abazadde bannyonnyolwa dde era bamanyi n'okusaba ne basaba njogere ntya mitaafu emeka gye mba bali abafuna obuzibu yennyini abazadde b'omwana kiva ngamba abazadde b'omwana abatuufu kati banene abalinayo abaana abalala basobola okutya kaakati kakyo kankyogereko bwe manyi omwana ayinza okuba nga naye afunamu status eyo n'agaha kankyogereko bwe nti omanyi nga waddewo okuwaawaala kulimu mweno wabweru alina okusinga abali ku mikutu gino ate abafunira ddala amawulire okuva wano nga bali bweru bagafuna ku mikutu gyammwe mubakoze ekintu ekibi by the way kubanga emikutu gino mugenze ngifula egy'okuwemulirako okola sensationalism oli ali ku kamera atumbiira byayogera tebina basis ku ground ekintu ekyo kigenda bakola bubi mugenda ku ending up nga muluzinze nga temukyalina na mikwano kubanga sisikulimba waliwo abatula mu kamera ezo
balina mu ggwanga wano ne mu bifo by'abagunjufu baba bawezereyo dda n'emirimu gye basabye bye basomerera bagamba nedda ggwe tetuyinza nakwesembereza kubanga waliwo wano e Buganda ebigambo tubisabika obugunjufu obwaleeta omuzungu gy'avudde yonna eri obwo bwefe bwe tutambuliramu tubulina era twagala butumbuke tubutuuse wala si bino ebyokwogera okulasa n'okulaba abantu mu kamwa okulaba abantu mu kamwa kitegeeza oli omwogeza just omutunuulire ng'ayogera oba oli ayagadde okukulaba mu kamwa don't give them that chance, don't lower yourself to their level kubanga we know who matter. People who matter mu nsonga y'omwana ono ye family ye eyaddala ate they are at peace with, when I start peace tebayinza kubeera at peace ng'omwana naye bamanye ekituufu ekituluma ffenna nabo kubanga omwana waba afudde ngaawo kiba kitukuba wala kiera kyatukuba wala era family amazima egamanyi era yeyasaba nti temukola ki temwogera ate n'ekirala temubanyonnyola si byabwe n'ekirala nga police investigations zikyagenda mu maaso tukimanyi mu bugunjufu bw'ensi yonna nti nga wakyaliwo okubuuliriza oluusi omuntu avaako ne mu ofiisi nadda ebbali naye nno lino ssomero babuulirize okubuuliza okuli impasho okutaliimu kyekubiira ekintu ekyo nga tetuyinza kuvaayo would be sabotaging investigations kati omusajja ono ayita nti anko w'omwana ayamba investigations oba ataddewo sensationalism panninga public anga ku nsonga ekwatibwa mu bugunjufu obulungi ayongere na bulumi ku family so ate naffe aba set and beyond kino kyenjogedde set and beyond kubanga seta campus omwana we yali si ye campus yokka ziri campus ziwerera ddala ate kati ne university kweri of science and technology seta esoose mu Buganda wano mu region wano of world renown kubanga erina attachments ku highest institutions of technology teaching mu nsi yonna kati that's networking kuleeta bugunjufu naate ffenno tukimanyi kubanga nga family y'omusajja gwe batadde mu bifaananyi ebyo ebyobuwemu ebyo tulina history maybe tulina ne trauma kubanga abazungu bwe basooka okujja wano basooka okusomesa wano be bajjajjaffe abasajja ne basoma ne bafuuka almost bazungu mu black skin era be bateekako emikono okuleeta obugunjufu wano nti kiki oba oyagala okufuula ensi kyeri teekawo amakolero awatali masanyalaze soboka bateekako emikono okukola bibiro liri all falls down wateeka okubeera abantu abasomye okuva ku elementary level okugenda ku high level of learning era be bateekako emikono okuzimba Makerere University ate n'ekyo kyabasa. Okay, bwe tutambula abanyabo ne basebo tulina mukulu Ddiba tuwayamu ensonga zino zibadde zirina okwogerwako olw'ensonga nti nno y'omu ky'ekintu y'omu ku bali mu kintu wali wakati mu kinyusi wali ekya Seta High ate era muzadde ate era munnansi n'olwekyo bwe tutyo bwe tutambula mpolampola Angie's Botanical Store awo ekitende awo ku Kitende Shopping Center osobola ogendawo for health supplements zona zeweetaaga agendawo obulamu busobola okubanga butambula ogenda maaso omukubire ku namba ze z'essimu ayongere okunnyonnyola n'ebintu ebirala bingi ate ne Africa One Tours and Travel nabo we bali awo ku Uganda House ku ngendo zonna ze mwagala oba muli church oba muli ssomero oba muli ki nga muli group nene nnyo musobola okubekwata ne mbagamba nti banaye mututwalekoko mu America mutwalekoko e Bulaaya mutwalekoko mu ggwanga bwe liti enteekateeka zonna bazibakolerako ddala. Mukulu Ddiba tutunuulire watunnyonnyodde nti abaana we bali bangi nga balina emitawaana mingi egiva mu families eziva mu baana be babeera nabo ku masomero basoma nabo ate nga n'abalala olwedde kize kibalondola balina that background ey'ebizibu ebiteebereka tugaziweko tuve ku Seta kubanga baba nga babaleeta mu Seta ne masomero amalala bakola ki babaleeta n'ebizibu byabwe essomero abaana bano nga limaze okubategeera nti ono omwana ali bw'ati tulina muyisa tutya okulaba ng'agenda okuva mu mikono gyaffe ng'ali well protected tumuddize omuzadde kaakati era ky'oba olaba nti essomero lirina first of all screening system ate lirina ne security system ku ground
ate lina ne hierarchy of administration etandikira ku bayizi bennyini kubanga ne mu bayizi mulimu abakulembeze. Information systems zonna ezo meant for safety. Okiraba ekintu ekyo. Era mu myaka gya seeta gye baddewo ezituuka mu 20 oba zigenda mu 30 eyo ebizibu nga bino kino kyagwawo bwe kiti. Waliwo ayinza okubuuza nti ono musimwana yasoose okufiira wano. Kyandiba ekituufu nti si yasoose. Nekijjuko ekyekugambye wabeewo abaana abalwadde betukuuma obukuumi naye bafune omukisa okusoma kuba abaana ba famire ezisaabye ate zira n'obusobozi okumaintenika. Kati omwana oyo abeera akuumibwa butiribiri ng'era akwatibwako emikono n'okumulondoolera ddala obulungi n'addizibwa mu bakadde be ate n'okikabe kasinge so ne kumuzza mu mikono wabeerawo okukyala buli mwezi. Formative evaluation nti mu season eno omwana akoze ati teyakola bulungi lwa bulwadde buno n'ebiddako awo. Ate abaana si kyokka basindikibwa mu masomero agali even outside the country to benchmark n'okulaba systems eyo zikola zitya comparative studying ku level eya seeta ne balinnya ennyonyi ne bagenda. Abamu kibalemesa n'okugenda kuba lwa bulwadde. Okiraba ekintu ekyo. Naye pozi wano Uganda ng'eggwanga tennatuuka kussa lireeta bulwadde bwa mutwe buno kubanga bulina ddala keya emala. Kubanga mu bantu ne mu community zaffe muno abalwadde bangi naye tebalina bujjanjabi mu mbeera ey'ebirowoozo n'emitima gyabwe. Era bangi bawangaala naffe bagamba oyo muyombi nnyo. Bawangaala naffe bagamba nti oyo ate mukulya ebitali bibye oba okulya amabanja n'atasasula yeekansa. Aba obizi tubalina nga ye oli ajja n'akuwa pulaani ennungi nnyo n'omulumu ssente oyo n'omudda n'agenda okukusika nga mwenna yabayitamu ddaati. Bulwadde nno obwo obw'enjawulo. Kati abaana bali part of the general community. Era nze kankubuulire omanyi omuntu n'olaba nga ddala ayogera ntigwisomero etaggalo yadde olunaku olumu. Abantu bava wano nga bagenze kufuna kitiibwa kyabwe haaji. Abamu bafiirayo nno. Meka bagigala nti singa omuntu afudde meka ddala. Naye okunyonyolwa kubaawo. Akati okunyonyola okubaawo gundi labayo lindako bamaswaba abegundi bajja okunyonyola community mwava oba mufuna information nti oli yasirikira eruddeeyo. Okunyonyola kuno kwe musaba lwa bibuuzo omusajja ono bye yabuuza ate bina answers entuufu ezaasabibwa nti tezifulumizibwa paka ng'okubuuza kwa poliisi kuwedde ate okukyagenda mu maaso. Kati nga seeta naffe tussa akabuuzo ku poliisi lwaki tebannamaliriza kubuuliriza okwo. So essomero lirinze poliisi emala okunoonyereza exactly then report nabo balyoke bafulumye ekiwandiiko. Yes kuba bijja kuba out of seal nti kati is public information. Naye kati bw'oyogera ekigambo kyonna either you are biasing the investigation oba obawubya obajja ku mulamu ge balina okubuuliza. Abantu abali objective oleke okubuuliza ne kugenda mu maaso ne kuggwa obulungi then olyoka okomentinga. Kyobula nkugamba olwabawulira nti abantu balina okwejjusa poliisi mbaga omukalukalu tajja busera bayinza okugala nga beekalakaasa bakyayogera ebirala ebisongovu naye bangi bajja kwejjusa. Nze ndabyeko abantu abatalina nsa nga bessa mu butaala bati nti ensonga eno kubanga bafaaninga that public emotion. Era teri muntu kinakyo kutte na bwongo pozi woba ogambye nti ndi muzadde nange ate habwe kituuka ewange eyo emotion. Mwe bannamawulire mwandigenze ku school administration nimugamba nti ansa kijje mutuwa olwaleero. Kati ensonga eno ogyogera wali ogenze ku Center High School. But do you think they can agree? Ekyo kindekere kati tukimbuuza. Of course they can't. No. You are assuming. At this moment? Lindako. Gwe ekyo gw'okyewadde ne weddamu ansa yo ntuufu oba nkyamu? Ntuufu. Akati weematiza nti ansa yo ntuufu. Naye beera practical. Weesitule ogende ku Center High School. Ansa gye bakuwa gy'oba ogamba ensi. Todda ku your own assumption. You are assuming. Don't assume. Omuntu asobola okuba ng'ayogera nga agezezzaako oba nga alina colleague agezezzaako nti I've tried this. Mukwano nedda. Kakati nga bwe nkugambye tuli bantu banjawulo. Nze ndi wano ddi banjogera.
somero seeta linkwatako ate neebuuzizza bekikwatako bonna nebyenjogera ate biri measured siyingira mu investigation bw'oba ondaba bwe bugunjufu obwo kubanga gyembeera eyo n'ebibuuzo nange babimbuuza ate sikubuuza nga bakoze dda conclusion nti seeta bemulabaawo kyali kibira bansabira amazzi kyali kibira labayo kyali kibira nti waliwo emisambu egibanja batta abaana kubasaddaaka naye nze kwano kankikubuulire ekisomero tebira ku masiga 3 baana bazadde n'abasomesa seeta erina kaliba y'abazadde tojja balaba mu mawulire abazadde ddala abaseeta tojja balabayo mu mawulire era batukoze obulungi abazadde ba seeta nti bali in touch na administration ne ba directors bagamba abo bibawuzuuma nabyo mubaleke kuba abo aboogera abo ani alina omwana abeera seeta asomerayo omanyi kati mu mbuga z'amateeka waliwo kyebayita locus standi nti kino kinkwatako ensonga eri private wakati wa famire y'omwana n'essomero yafuuka di private weba yafuuka di public oba yafuuka public was it in a legitimate way worth pursuing along the line isn't public demand era n'oli byavaayo ayogere mu public ge mazima. These are parameters which have to be measured. So abantu abali soba gy'owulizza nga essomero balina enteekateeka ezivunaana omukulu ono azze nayo n'asiiga essomero ettoomi n'asiiga ow'ekitiibwa bani essomero n'alisiiga ettoomi. That is for the school lawyers to answer since era that's for the bannamateeka lawyers just about instructions into bannamateeka b'essomero kubanga kooti zikolera ku evidence nti impact ki omuntu ono gy'akoze era what loss has it led to okola amends sigamba nti ataddeyo byataddeyo katubashuinge that takes time to measure era no matter when teyebalabala n'abalala abasamwasamwa nkyogedde bwe nti okusamasama kitegeeza okwogera ebigambo bitalinaako mutwe n'amagulu wabula obuukidde ekintu kyotamanyi gye kibawana gye kidda kubanga abantu bekikwatako abaddala teri yavuddeyo kwogera. Kiringa ng'omwami n'omukyala nga ogamba nti oba wawuliddewo ekibaddewo n'otandika kwogera mu neighborhood awo nti kino kibaddewo bayinza nno bikutuuzaamu era waliwo abajja obbituulamu ako kenjogedde to the extent. Bwe tutambula banyabo ne bassebo tulina mukulu Ddibo n'omuwulira mukambwe ali practical nnyo tayagala bintu mukambwe ali practical nnyo ayagala ebintu ebitambula mu straight line. This is objectivity based on empirical evidence. Kukati nze ndi musawo tukolera ku kintu kibayita evidence based practice nti obusawo bwe tukola tubuteeka ku ddala ebintu ebyaddala si okufumiitiriza oba nkite n'okuloota emisana omuntu nti ensi ayinza okweroosaroosa naye nze nkubuulire wano nga psychiatry wano tannabakkola abaleeta ebintu bino mu mawulire abalwadde abawedde emirimu nti ne bwebatwala mu kkooti ziyinza kubavuna abajja gamba akoolwo yali tamiiza eddagala lye ekyo nakyo mukisuubire nti omusajja omulaba n'ebinyo bimwesibye buli kye boogera kino nti ate oyo bamuwadde ssente okukwata ku mazzi okukwata ku lwendo. Kaakati labayo obulumi obutuusiddwa ku bekikwatako abantu abalungi bunene nnyo. Nze ndi musawo nkubuulidde just by my presence in space it should make someone feel good. Psychiatry bw'atugamba era w'olaba nti oyingidde mu space y'omuntu nawola nga yeesiseemu bw'ati you are not the one. Refer to the next colleague abanga yamuyamba. Naye family bagitaddeko obulumi abasomesa nti bagitaddeko obulumi omuntu ali totally off topic kubanga byayogera byonna mazima ki gayogedde ku nsonga zayogedde yagamba bw'ati nti yalaba nti minisita ngazze nze kankubuulira I will explain to the context. Obudde bwali ku makya nnyo nti embeera eyo ebaddewo abakulu b'essomero bakola kyonna ekiteeka okukolebwa right
era singa ogenda mu practice of safety ku baana ne bibikwatako it is tick. To the school nodda ku system nga bwe zirina okubeera mu bugunjufu bw'ensonga ezirina okukwatibwa bakola kyonna ekiteeka okukolebwa ng'embeera eyo ebaddewo okay they are blameless naye ono omwami omumanyi kankubuulire wano tulina families eziri kyeziri tezeeyogerako era sijja kutandika okay the point is Katonda alina abantu beyawo ebyenjawulo wano bagamba amaanyi tegalya olugero lumanyi amaanyi tegalya kiki singa embazi yewaata kakati omwami oyo yasitula embazzi okutema embazzi eyo erina weerina okugwa okiraba ekintu ekyo ate nno ojja okwekanga nga kabe kasinge omwami oyo alina byanoonya yalowooza omanyi waliwo abantu bassa mu katu olw'okusoberwa nti ateeke essomero oba ne bannyiniyo ku kisenge bamuyite mu negotiations nti akoze amaze okufaaninga public anger nti afune bamulabemu tekiribaawo ng'enjuba eno ekyayimuka n'egwa ekyo nno tekiribaawo ate namwe bannamawulire mujja kuwulira bimuwulidde mugambe nti muli ku sayidi ya ssomero mujje nti muligamba tuwulidde kino era onaagamba bw'ati oli yakuyigganya ndabaamu tekiribaawo as long as the sun rises and falls wali alina olutalo ku mukulu ng'omuntu ate ebyo tubiwa obudde abalwana balwane kankubuulire abaliwo abantu abakatondebwa nga bange enge gyakulinako tolina kyomukoze tolina kyomutwalire naye kubanga yuwa who you are mukadde wange yatukola bubi okuyingira ebyobufuzi obanga balwana baagala kujja waali listen nze ngamba yatukola bubi kubanga nze kigambo yakiwanze tali biyingira kubanga bye bituleetedde n'okubeera wano teri kirala ewaffe bamunaanika yiri Luweero Bulemezi nze kwolaba wano nali ngenda kusoma amateeka naŋŋamba ate nno ku gavumenti ya Uganda nagenda mu education ate olwa nali samala na degree nampa ssente n'enzimba essomero ni Luweero olimanyi essomero kakati amanga others si nze nzekka n'abalala mu famire bwekitibwa kiri mu kubeera ekyo kyali kyanjawulo okay enjawulo y'ekyo kyekireeta nti Katonda yamuwa obukulembeze manyi obukulembeze omanyi obufuzi wabula obukulembeze okunula mu nsonga n'ekisa n'amaaso amoogi n'akituukiriza n'akisonjola n'aluŋŋamya taalenti z'abaana waliwo abaana abamu nga yeesimbye ku kiraasi okugisoma oba koosi njagala kubeera kino nga naye talinaamu mpeka ekisobola abo bonna okubawo advice mu ngeri engunjufu omwana n'akyusa kyabadde alowooza kikyali ate n'ekirala waliwo abaana nga n'ekibiina kyalimu kimulemye okusomoka oba weebwayo advice nti addamu kuba n'ekisomero wano waliwo embeera wano tosobola kyusaamu all those executive decisions ezikolebwa okulaba nti omuntu abeera nursed to a point waafuuka kikyalina okuba omuzadde abeera mwana obulumi bwa famire ffe tubugabana era tubugabanyeeko gye tubeera yonna bwaguuga bw'ensi tetuli ku kinyumu era obutabeera ku kimu ekyo nze kyekyambagudde kubanga saayogera naawe oli ku ssimu naye wanja kujja tudde mu kamera ensonga eno tugyogereko nzuuno wano kubanga eno ensonga nkulu nkugambye famire eno bajjajjaffe baba batalwa abantu pumping public anger against abantu abagundiivu kubanga jjajjaffe yali muddugavu public figure nga deputy governor e Buganda wano nkankubuze oba ogenda ku LDC woti oluguudo olwo teekamu mu maapu olabe baluyita ovaawa ng'ovudde Gaddafi ogenda e Makerere woti bw'otuuka ku left woti olaba waliwo Sepiria Mukasa oludda ku LDC olwo oyo no ijjajja azaala bakitaffe naye yattibwa abantu wano nga talina buzibu bwonna naye babafuyeeko obusungu nti kiki
abazungu batwala ensi mu abasoma mwina kye temwina kye mukola mukolagana bukolagazi nabo mukolagana nabo ddala ne basalawo bansibirwa kyonna ekyabasa ate yafayo ekansibirwa bakanga be musaazi ku mirundi egy'enjawulo bajjajjaffe be bafiirira ensi eno olwakukola birungi naate si bibi kubanga omuntu okumukyusa empisa si kyekyangu wajja kuvaayo ab'ebirwi abenge nga boogera ddala mu kamera olaba nga balina omulamwa nga naye bali off topic ate emiramwa gyo ne bagikwasa abawemuza ababeera ku sensation gye babeera bonna ali eyo ali ku kamera akuŋŋaanya abantu mujje ye kye kimutaaninga ono awulira nga anywedde enjaye kubanga abantu bamulaba ebintu bino ffe tubiraba ate tulina ne means okufuuka kye twagala okufuuka naye ebintu byonna tubikola mu moderation kubanga nze wendi ate waliwo n'omuntu omulala eddembe lyange weetalina okutandikira okukoma eri omulala wetandikira neryeyongerayo toleetamu mbeera eno yakukoona nkokola singa kwali kukoona nkokola ani alina okutuuka gy'alaga obugunjufu obw'e Buganda ono bwamanyika ensi yonna bannamawulire b'omulembe guno mugenze ete mumubutta kubanga mugira ne musimu kussa kazito ku muntu ow'ensa nti abaweeyo ekyoja mu miro kambalayirire abaganda be nalaba nga balayirira nti nkuuka amannyo gonna ne gaggwamu mukadde wange teri munnamawulire gwagenda kuwaayo yadde ekuba ennyonyi bweti ku nsonga eno baagala sente omu babiri nti erinnya lifa katulyoze teri ajja kikola nze nvudde mu famire njagala kuwoza linnya lye kankubuulire ajje ku media center listen bw'okwata ebitoomi kali bepumane olikuba ku zaabu bwoti ayinza okukwatirako akaseera naye asusumbukako naako kino nkikubuulira nkyerabiddeko ate nno gye mufugira eyo ewammwe eno mu media wagira global whatever blogosphere eno gye mufugira eno mutattanyeeyo era abategeevu bayinza okulekerawo okugjayo amawulire kadde wange kankubuuleko akalono nti naliwo minisita oba omwogeddeko ate n'ekirala ye yennyini abadde mu systems abagunjufu Rotarian Buganda byalimu ebyo byonna bya kitiibwa kankubuulire okuba gy'ogenda olina okubaako ne gy'ova waliwo nno abatalina gye bavudde wamanyiddwa abaagala okutuuka ewala nkulayirira tebalina gye bajja kutuuka ku nsonga eno abaagala oggisitukiramu basitukireko teri alina gyajja kutuuka era mbasaba busabi babeere bantu abagunjufu bali ku mugendo gw'abagunjufu obugunjufu etutambuza obwa Buganda obwamanyika ensi yonna obututwala mu bifo ne batuviira nga tetubagambye muveeyo tetuli basajja banene bawanvu bagulumivu naye we are giants in our own capacity olwampisa na mutindo bino tebikozesebwa na bigambo olina okuteekamu hard work every n'okola buli okuzimba reputation kyova olaba ebitabo tukubigamba erinnya eddungi good reputation kisinga omuwendo akaloosa akawunya ennyo reputation guseeta ogimanyirwa reputation kati nno abamu gye basiiga ebitoomi olw'ekintu ekyabaawo olw'omwana eyalina ebizibu ebyo ebyagenda bwe bityo kituluma naye ate nedda abagundi mubeeko we mukoma honest to God mubeeko we mukoma muyiseewo we muyina okukoma ndi public gwatula maaso ga kamera gwe public kijooyogerako representing baleeta abazadde bonna mukuluddiba lindako abazadde nga 10 babeera nziramu ekintu ekyo kyagala kino kibe confrontation set ina caliber of parents and they are at peace with the school and the goings on they are aware era kyetulinze nti report ya police ng'emaze okufuluma there will be meetings of talking to parents naye for now bakuba kusomero bafuna feedback from the administration era teri muzadde eri asise mwana awo nti lwakuba kibaddewo ate abalala basaba na bifo ebitaliiwo kino nno nkikubuulira abali okumpi n'ewala kubanga yo seeta gy'olaba eyo etandikira ku kindergarten gye bujja emyezi mitono nga paka ku university system nti okuwa polished well refined citizen asomye kyasomye okumufuula omuntu bwe bonna obugunjufu obwo bwenkugamba
bwe tumanyife obwa wano nti ava mu nsi yonna bw'anoonya bwe tusuza kati baserumpanise bwe baagala okuwalamba buno nno mwerama nnyo era gye bujja waliwo bajja okwasimula ate bejjuse kino nkikubuulira leero si threat naye olw'okumanya essalambwa nga linaabojja lisirika masagga ne bwemasagga oli ayinza okuwulira naga omukulu ono atandise okutiisatiisa kirabika olw'okuba kyogedde ekiyiseewo ennyo kubanga kiringa okugamba nti Jesus Christ mukwasi w'abakazi Jesus Christ mukazi w'abakazi ku kyalo mukwasi w'abakazi ku kyalo honest to God that's blasphemy mu Luganda kutyoboola Katonda yenye naye okwata omuntu azimbye obugunjofu bukyanse etandika yanizibwa buli omu omuteekeko ekikolobero bwe kikulanga ekyo ate nga amazima gamanyiddwa kikyonoonya kyeki ekyo awo kitugambire Buganda wano nti ensonga eno nga tennaba kufuukibwa public bekikwatako buli gweruma fonaawo anoone kuvu kino kituzayo ku nkuza y'abaana enkuza y'abaana eno eyenjebuse buli omu omwana yabanga wa buli omuntu asobola omugambako kati abazadde tebalina budde omuzadde tafaayo kwogera na mwana and all that bino byebibala bye tulaba era bye bino naye ndowooza kiyinza okuntwala okuzibikkulako akabubi ku nsonga y'omwana ono singa tuba tukyogedde kole speaking in John terms ebyekango bibaawo mu famire ez'enjawulo no ngamba ngenda kukyogerako nkitegedde nina okubeera careful wano kubanga abaana engeri gye bakuzibwamu ko si eri ey'edda obwesigwa mu bantu bwakendeera mu kukendeera kw'abo ate n'abagala okufuna ebyamangu ne beeyongera n'omuntu oba omutwadde wadde basseruganda oli ayinza okukuka n'emitemwa ng'alina mwana wo si kabe kasinga ate n'amukola n'ebikolobero kati buli omu abaana abantu bagenzi bafuuka bannaasi wa mukange buli alina omwana wano ate nno olw'okolako of exposure eyo abaana balina kye baluuzinga nti tebafuna exposure ebawa okumanya amagezi ate ffe mu ngeri gye twakulirako ge twafuna nti omanya enjawulo wakati w'ono n'oli n'oyiga society ng'ogiyigidde ku family level nga tomaze egenda mu nsi kukuba miggo kati wano ensi kimanye nti ekyuka Uganda oba wasoma economics simanyi jjukira waliwo stages of growth nti ensi bweba ekyuka ne culture norms ziba zirina okukyuka consumption patterns ne okukwatako nti who do I share with my money influencing monetary velocity of money sente zimoving ani zokutte ani bwe zikwatako waliwo system gye twalimu eri nti alina sente za mukika za bonna wano kikyuseemu sente ziba zizo kakati mukyekubeera lekyo n'ebikomera kati bizimbiddwa bingi abaana babeera mu bikomera munda ali eno tamanya kiriwo mubeeramu amasanyu n'ebizibu mu bikomera ebyo amasanyu agandigabaniddwa n'abalala tegagabanibwa ate n'ebizibu ebyandibadde bigonjoolwa n'abaddako awo tebikyagonjoolwa kakati n'olwekyo olw'enkyukakyuka y'ebyenfuna eriwo era ebizibu ebituula ku baana ne families bibamenyeza ddala ennaku zino mu kubamenya wate kubeerawo community solutions ezireetera nti oba ofunye ekizibu nga kino simu yino gy'okuba e Bulaaya baabitegeera nti oyagala kwewanika simu yino gikube tukuyambe teweewanika ate oyagala kwewanika oba kati Katonda wange omuntu ekimuleetera okwewanika kusoberwa mu kusoberwawo nti n'essimu baziteeka ne ku bisenge bwe bati ne ku masomero ddala mu masomero nti ng'osobeddwa nti genda kansala ng'osobeddwa ku nsonga oba yawaka oba yaki yabisale yaki abateenagers bafuna relationship nga yeegombye muwala bw'ati agenda okulaba ate waliwo omulenzi omulala yamuwadde haaga benzijanjaba eyo e Bulaayi n'awanuka mu ddirisa ne yeesuula kimanya okubuuza nti bino ebiri mu masomero nawala kubanga tutunulidde ku ssomero nga case study yaffe naye ne wala mu communities gye tubeera abantu ebizibu nga bino babifuna nti Bulaaya kibeerawo kati in fact ndowooza we basinga ennyo okutunuulira olw'ensi engeri gyegenze ng'esobera nga wogeye nti oli bamwala namba y'essimu nti bw'owulira nga ddala owuliramu ekitagatta mu mutwe kuba akasimu kano tukufunira omusawo ojja omunyonyi tukufunire kansala tukufunire biki na biki naye wano kigenda kunnyikira ddi kubanga
omulembe nga bwe guli e Bulaaya kuba ffe wano tukoppa kiri Bulaaya noono kye tuli mu koppa tukula kati kikula ne wano olaba nga buli kintu buli omu ali ku kikyandi ona era kaakati ekintu ekyo omanyi Uganda tufugibwa tulinamu embala y'obukulembeze wano nti waliwo obufuzi obwa Katonda n'obw'abantu. Obufuzi bw'abantu wano sijja kuzza mu byafaayo naye e Uganda wano tulina effective administration. Effective kitegeeza tulina obufuzi obukulembeze ddala obufuzi obukwata nti Uganda erise kiwaggulu terayinza kuba bweru n'agitambaala. Ate naawe ebizibu ebitandikira nti abantu gurupu kasitebera ng'emaze okwekwata bweti ate batandika okwerumaaluma ne bafuna ebizibu ebiva mu kati kabe kasinge bayinza n'okwemalawo. Tusaba Katonda ekyo kibeerangawo naye nno ng'ekyo bwekiri ekyo kityo ensi eno eri mu lugendo ekyuka era singa mbeera bweru nenjitunuulira bwe nti kyekibadde Uganda kiro nti kiteekwa kubeera bwe kityo. Ebinnya byolaba mu nguudo ebyo basise busimu obwamalaaya ku nguudo endwadde bwe kityo bwe kiteekwa okubeera ng'ensi ekyuka kubanga n'obuwangwa bukyuka. Era nze kankubuulire gunze naawe we aboogera wano singa wayitawo emyaka 6 nga tukyali wano we shall be a problem either to ourselves or to those around us. Tulina okuvaawo tugende omulembe ogwaffe nga tugenze kubanga n'olulimi olujja kwogerwa nga lutunyiiza bunyiiza tetulutegeera tukyabitegeera. Kati okuyisaamu eggaali tekyaliwo kyogerwa nno kati ate era abaagala okuyisaamu eggaali bangi ddala mmwe muyiseemu eggaali aveemu kyavaamu njokyayo such things. Kubeera nga kufuuka masikiini ate olw'okujjukujju kubanga either you bakite batya soliciting that soliciting money from someone omukakaatiseeko embeera ebyo ebintu ebyo ebireetebwa biri part of enkyukakyuka naye oli akwokya bulungi mukwano nedda abatayagala kwokya kankubuulire nno oli musajja mufumbo ndi musajja mufumbo naye waliko nga toli mufumbo ofunayoko ku muwala nti girlfriend bwe yakusabangako ku ssente yakusabangako ku ssente nga we wafuna naze teyansaba manya kakati no benjogera nabo abalala bangiko omuwala ayinza omusabayo ssente nti za nviiri oba za birthday oba za pate kusoma bagirls balina meeting balina aka conference and all that ebintu ebyo omuntu ono awaayo ssente naye simukwagala awayo mu bulumi bwobwo era aba afunye ekiruyi alina okwekola ki okwegagamula ekiruyi ekimuveemu aveemu ekyebiri oba ekyekumi oba ekyasatu naye nno ng'ate gwaziwadde asimayiringa namwanekisi naye ng'obulumi bwamulekedde bwo bwe buli nga bwakugumba. Kankubuulire waliwo kye bayita akameeza n'akameeza ako abasajja lwakwegube ne kaluma abasajja kati ate ngenda kubuulira lwaki kye bayita akameeza. Ffe abawasizza nga tuwasizza ddala mu butuugeevu mu bugunjufu nti omuwala omusasula ne bye bakusalidde byonna n'obiwaayo obiwaddeyo tuba twetaaga tuwasa abawala abasomi abalina ne profession abasoma nga bacontributinga ku household income. Kati g'osasudde ewaabwe buli kimu okiwaddeyo ebintu babiridde atuuke ewuwa ate atandikeko kanakameeza kiba nno kirina question gye kipoozinga awo akameeza si listen waliwo kyogenda okwogerako in defense of that njagala wetise mu bigere byange ne view yino nti omuwala ono yasomesebwa kale bagadde bo okuva we yatandika mu nasale asomye amazeeyo era n'omulimu agulina akola omubatutteko omuwasizza gwe mutemwa guli nno gw'osasula okusasula ebintu babiri bw'oba obimaze emiganyulo egivaawo giba kubanga gizimba amaka gonna mukyalawo ate si kukanakameeza kubanga kuzaaba akola ezo alina okufuna portion ku maka nti ebyo bibye naawe nebibwako nebyoyinza. Ekyakameeza kino kirina kukola nnyo mu maka g'abatasoma oba wasoma please ebyakameeza ebintu ebyo bikyawe. Akameeza k'abatasoma kino nkyogera leero oba abatakola anti okiresa bulungi
atasoma ng'akola era naye akamiiza abeera tayinza kesigama nti kalinda amazima genyini naye ŋŋamba eyasoma alina n'omulimu ne ssente egenda ku akawunti ye era ne mu famire ku maloboozi ayenkanankana amala okwenkanankana nawe ataasaba akameeza aba teekakkanyiza ndekirabemu ne kati aba asaba kaki kubanga mukulu ddiba oba omanya nti nno kino kyetaagisa ewaka kino kyetaagisa buvunaanyizibwa bwawe kandekewo 5 weebale nnyo ate n'etaano mitono kubanga mulina okutuula ng'abakulu n'abakulu nti amaka gano tumagamaneginze tutya weekly monthly expenditure betufulumya ebitwetaagisa ebyetaago byonna nga tubitutte kitwala ssente ki mukulu munnange kuzoofuna emmeka zino singa zino tuzisa ku kino nange kino kiba tukigasse esigalawo zino tuzimbe projects ezigenda mu maaso kwe kuteesanga okwo si ebyakameeza kukana ekyo kibeera buli omu n'aleetako nomanya nti nno omwezi tuspendinga miliyoni emu n'oleeta olongera nja kuleetako anande exactly omu ayinza okuwola ne munne mukameeza kayita akameeza gwe byogera bya Bulaaya si Bulaaya si byawano ago maka g'abagunjufu nno ate ab'omulembe okujja mu mulembe guno mukulu kirungi nnyo okumanya omulembe gw'ogwamu era tewesanga mu mulembe ogutali gugwo ojja kuluzinga ebiseera okaddiwe nga tonnaba nakutuusa omanyanga omulembe gwo kubanga oli musajja oba wasoma ebitabo by'obunnamawulire togenda n'owasa omukyalo w'embala endala oba wakikola oli mu nsobi zo kati natomera sijja kukyogera ekyo kubanga waliwo ebikuluma ebijja n'okutta ebiyinza n'okutta nga tonnatuusa naye ebikuluma ssebo ogumizza mutwe nga sisijja kwogera honest to God ensonga zino zirina okukubwamu obulungi right ne zimanyika mu bwonkanyankanya bwazo kubanga okutambulira ku kongojjo nga wagenda n'olamuza ebitaakutuuka otambula piki plegu mu 2 ebitaakutuuka kyekireetedde wano mu bantu obusinga obuzibu kubanga kati nze kankubulire ebizibu ebiri mu maka ga wano ate sina ebirina okubeera n'amaka g'amalala mu ki ekyo kiva mu nkwata ya nsonga kubanga ffenna tuyinza okusfesinga ekizibu kyekimu naye ate nekituluma mu ngeri ya njawulo oba bagamba nti enziza y'omusango kyukanyisa ennamula waliwo nga gwe wazza omusango wagenda n'ogira omuwala wali azze ate ye house girl n'omusalawo omufuuse mukyalawo mukazi wattu tatuukanga walaga tanatuuka mu leve eyo oba olina omulimu munene okumufuusa ky'olina omumufuusa era nkubiriza abavubuka n'abalenzi bonna obanga Katonda yakuyamba n'osomesebwa bakadde wayina yakusomesa yenna n'ofuna diguli oba PhD weesibe nnyo tofuna omukyala agenda okusuula mu nnyanga n'ebyewandifunye muno mu nsi olema obituukako kubanga wandibadde opulaninga ogende nate akusika akuzza mayiro minyinyi nnyo emabega kino tukirabyeko owa masters alina kuwasa wa diguli nedda ezo zonna diguli ate nno kakyona kino kokyoka nkyogereko okusoma kwokka si kyekimala ekyo parameta njogeddeko mu ngeri gye mulaba ebintu omanyi abantu abasomyeko mwogera emboozi egatta oli omuntu ataasoma aba n'entondotondo kasita omussa mu kumwolekeza ebyobugunjufu agamba era maama kubanga saasoma n'atandika okufuna bakiyita batya okuba endekamoyo okuba emimiro kubanga alina ekintu ekitawera mu ye era bw'okyogerako bulumi bw'oleeta bw'omusika ntutambule ku sipiidi ye nawulira ate nga gwa mu kusobezzaawo olw'okuba wasoma wepampa nga maama nga twalaba ayagala obeere ku levo ye nti maama ndoza tuddeyo naffe ku ssomero ensonga ezo bwe zityo ate nno biruma abasajja tetwogera bingi naye ebintu ebyo biruma kati obulumi obwo bangi babuwangaaliramu lwa butaagaane naye era okubiwangula obiserebulatinga omuntu onoomanya wiikinensi ze nga n'olaba atandise oseka nawe otandise n'omufunira solution nti mbadde njogerako bwogezi yabiveeko kati ensonga zetwogerako ziri domestic tuwangaala ng'abantu mu mbeera ez'obuntu naye kiba kirungi nnyo mu nsi muno okumanya omulembe gw'olimu gutambula kiki ekiddako awo n'okimanya read ahead okole ky'olina okukola mu budde otambule n'omulembe gwo ng'ennaku tezinnakuyitako abantu bangi njogera nabo ne bagamba tugezaako Katonda yatukolera ekizibu wano nti
yetuleetanga aba actors wano ku nsi to act naye tetuwaayo time to rehearse how to act kubanga buli kyokola yatuleetera ekizibu to act naye teturehearsinga how to act. No, we don't have that time tekituwa of being alive. You don't practice being alive. You are alive buli lunaku lwoba wangadde obeera mulamu kyokola oba okikoze toli kiddamu. Wenzeramu kye nayogedde emirundi 10 kye nasoose kyenzizeemu tekiba kiri kiba kigenza olwa time etalidda ku account. Kati ekyo singa oli buli omu akimanya kiba kinatuuse ku level ey'obugonyi. Kale tutambula ne Angie's Botanical Store ekitende ne Africa One Tours and Travel. Olina woyogedde mukulu Ddiba ku bugunjufu ne levels ez'obufumbo. Nina yaŋŋamba nti bw'otuuka e Bulaaya, bw'otuuka mu Amerika, bw'otuuka ku kyeyo ng'okolera bweru eyo nti ebintu bino bye bisinga okusumbuwa. Levels nti zisumbuwa nnyo. Obadde mu Amerika byenjogerako obimanyi nti ekisinze nti ekisobola okubeera ekizibu ddala kwe kujja n'obugunjufu bwo n'ofuna n'omwana wano omugunjufu ne mutuuka mu Amerika nga muli ku levels eyo level nti ku kyeyo tekola nti era okugimaintaininga kizibu ofiirwako kimu. Why? Ogenda kuva eno ne omukyala mulamu waffe mugenze mwenna of course muyingidde field. Oli musawo ogenza okoze naye omukyala naye akoze ebirala oyinza okuba nga ofuluma nga yayingira osobola okuba nga muyingira mwenna mukola shift yemu oba biki ofuna $4,000 naye afuna nnyo oba afuna 500. Kati wano mugenda otuuka wano ebyo byowooza mbu simanya leetayo zino leetayo ziri n'azireeta nti oyo toyinza mukulembera nti era ebiseera ebisinga awo obufumbo obugaanira ne gwe wateekamu ssente n'otwala ne gwe wabeera naye oba biki kyonna kye mwakola omu naaga kansigale byange oba kaŋŋende oli Texas kagende California buli omu atambuza obulamu obubwe. Yes. How is that? You're speaking in the space of facts. Oyogera is a fact. Naye human failure. Human what? Failure okulemererwa kw'omwana w'omuntu. Human failure. Bw'oba olemereddwa oba ku mwembi kuba akalemereddwa. Yes. Muba akalemereddwa. Kitegeeza nti obugunjufu tebwapulayinga ku kyeyo. Bwapulayinga naye buli driven by humanity y'omuntu. Obuntu. Kyenva njogera ku mpisa. Oba n'obuwangwa n'omuntu bw'atobekeddwa mu mpisa. Oyinza n'okufuna n'ataasoma ku kino ate ne mutinta bulungi nnyo kituuka ku mpisa awo. Ate kiba kirungi economically ddala kuba ne sociologically mu to understanding each other obuyigirize bulungi. Naye ate eky'obuntu kino kyo tekireetebwa buyigirize bwokka. Kati obuntu obwo nti ekikuuma abantu nga bali wamu nga mulina ekirooto kye kimu, you are sharing the dream, pursuing it. Ne bwe bamufunye ebizibu bitya, you hold the dream together. Okay? Bwe mutuukayo ebirooto ne byawukana. Either omu munafu nnyo oba mukumpanya oba afunyeemu human failure okulemererwa kw'obuntu. Okulemererwa kw'obuntu okuba mu bunafu mu butaagala kuwuliriza mu kubeera insensitive ku biruma munno mu kubeera nti groups ofunye omangu okukolwa influence kuli around n'otandika kuwuliriza walala. Kati omwami abeera mukama w'amaka ate nno mu kigambo ky'omwami kya Lunyarwanda omwami kitogera nti omwami kya Lunyarwanda omwami kitegeeza kabaka. Omwami mu Lunyarwanda ye kabaka. Oli akebeka omwami Kijeri kabaka we Rwanda awo nga tebannaba kubagoba awo yali Kijeri. Omwami Kijeri kabaka yennyini awedde emirimu nti omusajja bw'atuula mu maka ge bayita orugo ge maka ekikaali kye orugo twakigiranga ku kiraalo nti orugo e Rwanda orugo kitegeeza amaka. Orugo rwange amaka gange. Waliwo ebintu wano mu culture byentaba wano nga byapplyinga nnyo singa oba obyogedde bitegereka mangu.
omwami maka galina okutuulamu nga nnyinimu kabaka yennyini awedde emirimu abaana bwe bavaamu wadde alina ebituli ebitawera omukyala alina kubizibiikiriza abaana baveemu aba baagala baveemu empeke si kubalaga ate wiikinensi za mwami afuga era abaana nga omukyala abaana bwe batamuwulira abajuliza nti mukama wange nno ke nnaamugamba nebira nga scarecrow wadde omukyala yagulanda we yazaawa ez'omwami kuba omwami naye alina okusigala nga ebyo babitraininga butraininze omukyala ayagala amaka ge n'obufumbo bwe okubikola nno kyova olaba ffe bajjajjaffe wano nga ne ku ndago bazigendako okubeezaawo amaka gaabwe ate nno kiri bajjajjaffe bo nga bakyalakyala traditionally nabalabako n'amaaso gange nze jjajja wange omu abeera London kubanga jjajjaffe yavaawo yali asembayo abeera London kati era naye ye nalaba bw'alabirira jjajjange ggwe kubanga agenda ku ndago anyumiza nedda bw'alabirira jjajjange ssebo awaka ge bayita ssebo atuula ku ntebe yekka wali ne bamuvumbira mwami akooye mwasajjute ey'omukiyungu ne mwami akooye ate ffe abasajja abaganda tusula na mukyala mu kisenge ekyo obeeramu wekka oirawo ebisenge eky'omukyala n'abaana eri gy'abayonseze gy'asula katonda yampa omukisa nkirina ekyo kakati gwe bajja gamba oli musajja w'e Masaka nnyo bagere Masaka nti yewaffe Masaka yewaffe yembala eyo nze kankuwulire singa oleka embala eyiyo okugyewala n'ogivaako n'okulandukira ku birala owaba n'otomera you can't give what you don't have. Namugamba nti n'ekikopo ekyali ne glaasi eyange nagamba olugezigezi oyo ova mu kalisya ndala eyaffenna tukwate nange wendi omusajja awa n'ekikopo kye n'essuwaani ye nange wendi sebo mu maka g'omusajja newange oluba olituuseeyo entebe ya ssebo ebeerawo wali tezannyirwamu tetuulwamu ya ssebo era bwe kiina emmaka ge nnakuliramu ag'abasajja ddala wano embuga ye waafugira ensonga ez'awaka ewuwe n'aziramula